teebereza nga buli lunaku okusigala ng'oli mulamu olina okumira makerenda abamu ge bayita empeke 31 awatali kwerabira naye nga kyogamirira kyanoonyezebwa ne kibula abasawo abakugu. Eno y'embeera ya Nsimbi Dennis ow'emyaka 31 eyalina omubiri ng'azitowa kiro 100 naye nga bw'ati bw'afaanana nga taweza na kilo 4. Tumusanze Galuga ku luguudo lw'Entebbe ng'ali mu bulumi ng'ekirwadde kyamulumba kyalemwa abasawo abakugu mu ggwanga lyonna okutegeera. Serebyo nali ngenda mu gym nga ndi munene nnyo ate nali muwanvu nnyo. Kati nze nalowooza nti ndowooza effect ya byuma just oba ki kyonna nesibifaako nnyo, naye obulwadde bwagenda maaso nga bweyongera nga bugenda maaso n'okweyongera nga pain yeeyongerera ddala, amagumba agagenda maaso n'okunnuma. Kati amagumba gagenda maaso n'okunnuma nagenda olaba nga sikyasobola nagenda ku training, nga sikyasobola situla byuma, ensooka mbivaako ne mbiwummuza. Bwe mbivaako ne mbiwummuza nagenda oli ebbanga bwe litambula 2016 obulwadde ne bujja nga bweyongera ne busasanira amagumba gonna, nesisookera kifaako nnyo. Kati awo ne ngendako mu ddwaliro erya private ne bankolerako ku bifaananyi, basooka balaba amagumba ne baŋŋamba amagumba ago nga ga muntu wa myaka nga 80 kiki ekigenda mu maaso nga oliwo ekigalya. Kati ne bansindika ku case clinic olwa dokita gwe bansindika okulaba ne bansaba $1 million. Kati ebiseera nga nengamba okusinza okutukwata $1 million ate saaziina era na bulungi ne mbivaako saagendayo. Kati kumbe omwaka ogwo ntandise losing height mpola ku losing height ne weight nga nkoze ate nga tandise n'okuyimpower fuka omumpi. 2017 obulwadde bwagendera ddala mu maaso, obulwadde bwagenda mu maaso nenfuukira ddala mumpi ekisusse. Bwe nafuukira ddala mumpi awo nga n'omuntu asobola okulya nga nze sinaba kukirealizinga, naye ng'omuntu abaludde okundaba yaŋŋamba nti egundi ng'oyimpaye kiki ekigenda mu maaso obadde ekyantu nga banneekanga. Kati ngenda okulaba nga abantu bakyasobola nakuntegeera, abantu batandise okuba nga tebakyantegeera na bulungi, omusanga omuntu n'akuyitako ekitegeera. Kati mwaka gwa 2018 obulwadde ne bubeera serious nnyo. Wali nali ntambulamu naye nga ntandise okulemala olw'ensonga nafuna fracture na amagumba gonna netandika okulemala nga nyimpa wadde ate nga ne mbulumi bw'amaanyi nkozesa ku pain killers awo. Kati obulwadde ne bweyongera. Abasawo basalawo amire empeka 30 buli lunaku okukakanya obulumi bwalimu ezimanyiddwa nga painkiller nga ne we yali asula nawo baamugobaawo n'ab'omu maka ge. Kati nagenda okiraba nga omuntu akyasobola kuntegeererako ddala ng'oli ansanga naŋŋamba nampitako oluusi ne muyita nga ye gundi naŋŋamba wangi ne mugamba mbasawa kubuuzaako, namubuuza gwani ti nze Dennis nakubuuza asiye gwe Dennis gwe manyi mulala kitegeera nga nduzingidde ddala height ebya serious ate ng'obulwadde bunumidde ddala. Kati 2018 bwe yaggwako 2019 batandika obulwadde ne bunteeka wansi nga bumaze okumenya amagulu. Kati obunteeka wansi nga bumaze okumenya amagulu ne bantwala mu ddwaliro e Mulago, eddwaliro ly'amagumba. Bagenda okuntuusa mu ddwaliro ly'amagumba e Mulago ne batandika okukebera amagumba, ne bakebera buli kimu naye bagenda okizuula nga obuwuka bwali amagumba nnyo okutuuka ku stage esembayo. Ne bagamba tumutwale mu Cancer Institute kuba kati amagumba tulaba galiibwa naye tetulaba cause nnyo. Awo omudwaliro ly'amagumba Mulago ne bagamba ffe tetujja musobola mukolako, keesi ye tetugirabangako
ate ekyokubiri ekika ky'amagumba g'engeri gye gafuddemu tetusobola gayunga, tetusobola kukola ki mafu. Ebansindika mu Cancer Institute e Mulago ne tubeerayo ebbanga nga banoonyereza ne tukola test ate nga za ssente nnyingi. Kati bwe twavaayo bwe twamala abasawo ne bagamba ola tetukitegeera, kesi tetugitegeera, kati ne bagamba tino oba kansa nga ne bakubaganya ebirowoozo ne bakebicekinga kansa waaki, musaayi, biki buli kimu. Ne bagamba nti alabika kansa, naye ekika kya kansa bw'aba kansa tetumutegeera, it's a new case, tetugirabangako. Kati ne bakwata ebintu ne babiweereza e Nairobi mu Aga Khan. Babiweereza e Nairobi mu Aga Khan ne babeebuuzaako, babagamba nti nabo ne bakebera ne baga nti ekituufu eno kesi tebangawo, tetugirabangako, teri muntu yali aluzinze height. Ate amagumba g'engeri gye gaaliibwamu ne gye gayonoonekamu tekibangawo. Either omuntu alina kuba nga yazaalibwa bw'atyo wabula ate nga tali mu pain, nga amagumba ge si mafu, gasiti omuntu yazaalibwa bw'atyo naye nga alina nga mulamu, either nga alina ebbango oba biki bwe bityo. Naye ate nga nze sirina bbango, ate nali muwanvu nnyo, amagumba ne galiibwa, obulwadde ne bujja, amagumba ne gafa. So kati ne mu Aga Khan ne bagamba Nairobi ne batugamba nti ekikulu kati omuntu oyo yeetaaga nga ziwano nga ffe tumulina, kuba kati tusobola obulwadde bwe kesi y'engeri gyeri y'amaanyi ate empya, tetulina ngeri gye tuyinza mumukolako ng'ali eyo. Alina okujja wano nafuna ne tumulabira wano ne tumukolerako eno. Kati ntubuuza dokita kiyinza kwetaagisa ssente nga mmeka? Batugamba ekitone nnyo ekisembayo kiyinza otutandikirwako akatono miliyoni, mutandikeko miliyoni nga 2 ogende Nairobi mu Aga Khan. Yeetaaga kutwalibwa mu ddwaliro lya Aga Khan e Kenya ekyetaagisa ensimbi ezisoba mu bukadde 20 z'atalina. Tusooka tubyewummuzaamu olwensonga nti ssente zaali ziweddewo nga buli kimu tukitunze, bazadde bange buli kimu bakitunze, family abantu bange buli kimu bakitunze, mukyala wange buli kimu tukitunze mu nju, buli kamu nga tuli ku zero, naye ng'ate ndi mu ddwaliro kuba namala mu ddwaliro mwaka nga mugumu n'okusoba. Kati ne batuuka ne baŋŋamba mu ddwaliro nti naye kati tukumalira biseera okubeera wano, olwensonga nti kesi yo tetulina nnyo ddagala tugamba tugenda kukuwa lino owone, kujjako okuweweezanga era kati tugenda kukuta ogende waka, wabula kati tugenda kubanga buli bbanga ttono ojja ku kye tuyita service, ng'ojja obulamu ne tukukolako service mpola mpola. Ekyokubiri bw'ofuna gundi effect yonna mangu ddala olina okuddukirangawo mu ddwaliro. Ne bagamba obulamu bwo bugenda kubeera buzibu nnyo olw'ensonga nti kati ogenda kubeera olumbibwa buli kimu, buli kalwadde naye kaba katini katya kagenda kuyisanga bubi olw'ensonga nti omubiri gwo guli totally down, tolina kintu kyonna mu mubiri, tolina calcium, tolina vitamini D, tolina kyolina mu mubiri, musaayi temuli, buli kimu. Kati nembanga ne banteeka ekiruddu n'embeera y'ebbanga nga bwe bankolako, bwe banteekako omusaayi, vitamini D biki, naye byonna bagenda okukebera nga akawuka kabirira ku sipiidi kabimalamu. Ne bagamba nti kati tewali kyakkola, tugenda kuba tubikusaako buli kiseera. Ekitegeera kati nemba nga ndi ku painkillers by this time, ate nga za bbeeyi, ate nga nzimiridde ebbanga ddene, ate za bbeeyi nnyo olw'ensonga nti buli wiiki nkozesa emitwalo egitakka wansi wa 10 okugula empeke ezo za painkiller. Nkozesa Tramadol, nkozesa Zicel, Mira, Dynapa, buli lunaku mmira empeke 30 ze strip 3, buli strip erimu empeke 10, Dynapa empeke 10, Tramadol empeke 10, Zicel empeke 10. Buli lumira lwa mpeke mmira empeke 9, 3 buli strip. Ekitegeera simpeke 3 olunaku, omanyi kitegeeza empeke 3 ate nga just painkillers, ate nga capsules, omanyi ng'egisobola okuyisaamu.
tenga sina na sente nti obandye bulungi nti oba kyoba nnyo bulungi oba kino. Kati ekirala nina stress olw'ensonga nina abaana just nti guno omwaka gwe Katonda ebya corona byajjaawo wadde nti kyajjanga ekibi naye nekijja nti temuli school fees nekibeereraawo. Era kati omukyala yagenda n'ayiyayiya n'akola mu tawuni eyo n'ayiya kaleeta netukolaki netukalya mpola mpola netubaawo netulaba nga tutambuza obulamu. Naye nga obulamu bwange buli expensive nnyo kuba buli kiseera mbeera nnoonya buyambi ntawaanya waŋŋaana bampeeyo omutwalo bampeeyo 5 ngula amadagala olw'ensonga nti mbeera ku painkillers buli kiseera ate tugula ngule. Nze n'okuva obuvimbuliri mala kumira painkiller nina morphine ow'okunywa mala munywa oyina just painkiller okitegeera. So kati ndi mu kufuba kulaba nti kiba kisoose nnoonye ssente ngende Nairobi oba balina kye basobola okukolako bakikoleekoleko ensonga nti abaana bange bakyali bato balina okusoma n'okukula nga bandaba bakyali bato ddala. Nga obulwadde buno tebunajja life yo yali etya wali otya wali munene wenkana otya ki ekyakuleetera okugenda mu gym nyumizaako ku life yo bwe yali before nga obulwadde buno tebunajja? Life yange yali nnungi before natandika okugenda mu gym nga ndi ku myaka mito. Natandika okugenda mu gym nga nina emyaka ndowooza nga 17. So kati ku myaka egyo nali munene nnyo ekisusse ate nga ne mwavu olw'ensonga nali ngenda mu kiro kumpi 10 nali mu kiro 97 ngenda mu kiro 10 nga wembaala nsingiraawo ekitegeera nga ndi munene nnyo ekisusse ng'era abantu ebifaananyi bwe mubiraba ku katambi ako bwe nali bwe ntyo. Abantu kyabatwalira ebbanga okitegeera nekikkiriza nti ddala kituufu omuntu oyo gyali waddala tebakikkiriza. Ddala ku social media okwo nalwana nnyo okulaba nti ntambuza ebintu ebyo ku social media naye nga abantu muneeyo tebanvuma buvumi nti byakiyaaye fake account photoshop abantu nga tebakirabangako okitegeera nga nabo mikwano gyange bennyini ab'oku Facebook abammanyi obulungi tebakikkiriza tekiriiyo okitegeera. Abamu ne batandika n'okumbulokinganga nga bamanyi tekisoboka Dennis Oligwe baali bamanyi tekisoboka kutuuka ku eyo stage gye yali afaanana oba gy'afaanana kati tekisoboka. So kati nembeera mu eyo embeera ne stress y'amaanyi so nti ndi mu pain y'amaanyi nnyo ey'obulamu. Obulamu bunnuma obulwadde bunnuma amagumba gannuma ekyenkomerero kyesinza kunnyonnyola muntu n'akitegeera bulungi. Bw'oba olwadde omusujja osobola okuwulira ng'omubiri guli wiiki osobola okuwulira oba katugeze ng'olubuto olukuluma kati gwe osinga kuwulira wa pain woga nti wano wempulira pain? Sina nnyo wensinga kuwulira pain wenyinza kugamba nti singa giwulira wano wabula kyoma nti amagumba gange gonna mafu okuva wansi ku kigere paka ku mutwe. So kati pain ze njifuna kuva wansi mu bigere paka waggulu mu mutwe okitegeera. Siriiko nti pain endi wano wokka okitegeera. Pain endi buli wamu buli joint gye nnina mubiri pain buli gumbe lindi mu mubiri ndiwulira linnuma nnyo ate liriiko ssaawa mbu oba ku makya oba lwaggulu oba ddi pain yange eri constant okitegeera tevaawo bweri ne kaakati okitegeera teriiko mbu oba bwe nnyimirira mbu oba bwe ntuula okitegeera teriiko ebyo just kuguma bugumi nenkimanyira nemmanya nti kati eyo life gye nnyingiridde ya bulumi nemmanya naye nga waakiri obeerawo nga tolina wadde 10 naye nga toli mu life ya pain naye life ya pain mbi nnyo life gye ntuuseeko kati nze mmanyi bweri life y'obulumi
eyisa bubi nnyo nga bw'okiwulira. So kati life eyo mwendi life etuuse okuba nga osobola omira painkillers 30 olunaku. Pain eyo buli muntu ndowooza mba nsuubira nti ogifumitiza n'ogitegeera. Kitegeera pain emizisa omuntu empeke 9 buli dakika ng'omira empeke 9. Omuntu pain eyo aba agitegeera bulungi bwebeeri nti y'amaanyi. Okitegeera wano wetukusanze eno ennyumba gy'obeeramu owamwe wa baganda bo bamupangisawo awantu wano amabega kawulo tubadde tupangisa ne muneera ndi najja natubanja ebbanga ddene nnyo bwe yatubanja emyezi mingi, myezi nga 8 ate nga tetulina ssente zisasula nezija nekubira enduulu mpola navaayo omukyalo omuzira kisa najja natugamba nti ngenda kubaako we mbatwala walako naye mugenda kugwira mubeera okuba ye twali tubeera najja nankumbyawo ku Kyebusaabala. Kati omukyalo oyo bambi najja natuwa nnyumba eno tukaba mugira mubeerako awo mpola nga wetulaba ekiddako. Kati bambi mukyala natwano wetubeera tugire nga tubeerawo okwo mpola tulabe ekiddako. Nengera bw'omanyi nawe omuntu waba akuwadde nti sulaawo tekitegeeza nti aba akuweereddewo ddala. Okitegeera naawe oba olina pulaani ng'omanye ky'onookola ki omanye ky'ozzaako. Ate ekirala obulwadde bwange tebulinga nti oba namenyeka kugulu nti oba ki nti oba nina ekizimba nti oba nakirongoosa nga mpona nga nkola ki nga nziramu kukola nti oba namenyeka okugulu nti kati bali mu kuyunga bakusibyeko ebisemi nti oba ki kugenda kuddawo nkole ki nziremu ntambule nzireyo nkole. Okitegeera kuba abasawo baŋŋamba nti kati amagumba gawe we natuuka kijja kumbeera kizibu nnyo okuddamu ttambula. Okitegeera kuba kati olaba ndi ku migga 2 giigino kwentambulira. Okitegeera migga 2 gye nkozesa ottambula era bwe sibeera na miggo sisobola ttambula, sisobola dde okusitula ekigere, sisobola dde oyimirira nga sirina miggo. Okitegeera asaba ab'ekisa okumuyamba asobole okutwalibwa e Kenya ajjanjabibwe kubanga ali mu bulumi bw'amaanyi. kuba babagamba nti muladde oyo ali muwanvu biki nga babanyumiza naye nga basobola bagamba tekisoboka tekiriyo. Bamalanga balaga bifaananyi byange ebikadde ne balyoka bakkiriza ne balyoka bakitegeera. Kati kirwadde ekyo tebakirabangako abasinga. Okitegeera tebakirabangako tebakiwulirangako tebamanyi na linnya lyakyo wabula nga bagamba mbu kansa w'amagumba. Okitegeera naye nga ate treatment ya bbeeyi, treatment ya ssente nnyingi. Buli wengenda ku treatment ya ssente nnyingi n'ekyokubiri nti life eri expensive. Kati gyendimu okuviira ddala kulya. Okitegeera eddagala buli kimu ate nga sikola. Nali ndabyeko okwo ku story yoko ndowooza nagiraba ku Spark TV ebakola emboozi eyo. Kati okuva olwo tofunangayo abantu oba katugeze oba ab'eŋŋanda oba ne bagamba kati katuteekewo maybe nga campaign yakukuŋŋaanya ku ssente ezo nti oluusi at least musobola okufunako oba anaaleeta 10 oba kino ne muweza miliyoni zeezo 2 then n'ogendako eri mwagakaani ne bakukebera. Tewali nteekateeka oba waliwo nteekateeka ki okulaba nti ssente ezo zisondebwamu? Sijja kulima nti wawaddewo nnyo enteekateeka nti eri organized bweti. Kyobula nammwe n'abayise baganda bange abasoloti mujje munkwatireko tulabe nga nnyongera okufuna media n'okugaziya ekintu kino kwongera okufuna obuyambi. Kubanga nti omuntu abeere nga andyagadde okuyamba mu ngeri yonna naye aba takumanyi. Okitegeera oba oluusi nga tamanyi bwakutuukako oba ti kyonna. Okusalawo mpite ku media ya Salt TV
ndabike nga nkigaziyaamuuko abantu okusaba obuyambi. Yesewo kuddagala lyogula ku ddagala eryo lyokozesa buli lunaku omira mpeke 30, right? Naye sente meka spending okugula eryo eddagala like buli lunaku? Kati eddagala eryo kyomanya nti buli strip ya Dynapa, strip ya Tramado ya 4,000, strip ya Tramado ya 4,000, strip ya Dynapa ya 3,000, strip ya Zaisel ya 10,000. Okitegeera kitegeeza nti gwe mutwalo mu 10,000 oba kati ddagala eryo tuba tuligula buli wiiki ne tugulayo box. Kitegeeza mu strip 10 ne zitwazaako awo ebbanga mu eyo wiiki ne tulaba ekyeddako ne tuddamu tunoonyayo akasente ne tugulayo era box ne tuddamu eyo tukola, kubanga bw'ogamba nti ogenda kugula ka strip kamu buli lunaku kikaluba. Okitegeera so katugira lumu akasente omukyala engeri gy'akola bambi n'aleeta akasente ke n'agula eddagala. Okitegeera yeah. Kati ye mukyala wo ayiyiza wa? Alina edduuka ne muganda we, edduuka lya muganda we gwakolera tawuni awo ku Majestic. Omukyala wo wamufuna oba mwafumbirigana nga tonafuna bulwadde buno oba? Mukyala wange namufuna kino kintu kitwedde kimaze emyaka 4 ye ndodde naye. Kitegeera namufuna ndi bulungi naye abaddewo ekintu azza kibaddewo ng'akiraba embeera yonna ekyusa agiraba buli kimu. Biseera ebisinga abakyala bwe balaba omuntu ng'afunye problem omu batya ne bagamba ye ono abadde ki ne badduka. Ye yagumira n'agamba nti kangume ndabirira omwami wange. Yaguma era waali ate mu ssanyu kuba tandagangako nnaku yonna era takindagangako nti oba anyamba oba ki, abula yandaga nga ali n'omuntu ali nnomo. Sisobola ku kategori ng'abantu mu mbeera gye ndimu nti nze njagala bano oba ono. Okitegeera wabula nja kukola ekintu kimu nti nja kusaba buli muzira kisa gy'ali yenna alina ky'alina anyambe mu mbeera yonna akimpe. Nsaba busabi, sijja kugamba nti gundi. Nja kusaba buli muntu ali gy'ali alina ky'alina, kuba bwe naagamba nti gundi mpa neyandikuwadde 5 ze ng'agamba kasi ndaba agambye gundi. Okitegeera kati nze nsaba buli muntu yenna gy'ali bambi anyambe mu mbeera gye ndimu. Wampayo ezimpisa mu lunaku abaana bange ne balya mba neeyanzizza. Nina enamba 2, emu ya Airtel endala ya MTN. Enamba ezo nze nzirwaninga, nze nzikwata. Simu ya Airtel eri 0709 94 96 03 0709 94 96 03. Eri mannya Kakaire Grace. Nja kunyonnyola ensonga lwaki teziri mannya gange, ensonga ngenda gibannyonnyola. Eri mannya ga Kakaire Grace eya Airtel. Eya MTN eri 07 7
623 ya MTN eri 0775588623 eri manya ga Didas Habukiriro Didas. Enamba ezo nze nzikwata nze kennyini, tewali mulala yenna agikwata nagamba nti oba kino oba kiri, nze nzikwata nze kennyini. Osobola okubako secret questions zombuuza zowulidde mu katambi nombuuza ekibuuzo kyonna kyosobola okukozesa okunoonyereza ku nga bw'oba oyagadde okukakasiza ddala nti kyekyo. Osobola okubuuza ekibuuzo kyonna n'owulira ansa yaakyo okuva mu katambi ako.